bw'otuuka mu lujja lwa Parliament tolemwa kulowooza nti ddala ababaka bandi banga bazzeemu okuteesa kubanga olujja lwonna lukubyeko mmotoka. Omuntu nno kimuleetera okulowooza nti lwaki ddala omubaka aleka wano emmotoka ye n'asalawo okulinnya boodabooda oba okukuuta enfudu. Amabanja gabatta. Naye bagamba nti olaba embwa egoba w'ekiwempe gwe nno w'omukalo tosala. By 6 o'clock the parking is full. Abaka bano beekweka basobole okwewala abababanja. They can go after midnight home. Kwegamba olaba nti abantu bano ddala bayaaye banoonya ssente bwe banyenyanyenyamu wano mukama waabwe n'akanyugayo ku miliyoni 2.4 olwo ne bagendera ku ekyo. Abalonzi bakyagenda mu maaso n'okuwa ababaka baabwe ekitiibwa wamu n'okubayita ku mikolo mu kaweefube okubasokolamu ensimbi. Kino kye kimu ku bisinze okubaleetera obuzibu bw'okugwa mu mabanja amayitirivu bwe gati. Now, because they are heavily indebted, they will always look for. We have to be frank and tell the public. Abaka era banoonya awali enkiiko za gavumenti saako n'obukiiko bwa Parliament basobole okwefunira ku nsimbi. Committees signs here, go signs there. Ekirala ekyewuunyisa ababaka batono ddala abafuna omusaala omulamba kubanga bangi balina amabanja ku Parliament, abandi babanja mmere, abalala kyayi, abalala babanjibwa mabanja manene ekibaleetera nno okufuna obusimbi obutono. Okusinziira ku batunuulizi b'ebyobufuzi, buli lwe wabeerawo ebbago ly'okuyisa ababaka baagala okufunirako ensimbi basobole okuliyisa. Dr. Peter Guchina Musoke agamba nti President Museveni ensonga za Parliament azimanyi bulungi nga bwe wabeerawo okusika omuguwa ku nsonga ezitali zimu nga babaka bayita mu lusirika ekyankwanzi bagenda okuva eyo nga bakyusiza olulimi. Ekirala ekiraliikiriza kwe kuba nti ababaka bangi batuula ku bukiiko obulondoola emirimu n'ensimbi z'eggwanga ekiyinza nate okwongera okuleeta emirimu okumala gakolebwa kubanga ababaka baagala ensimbi ng'abantu be babeera bakunya bamanyi n'okufuna ababaka ababawolereza. Wano we bagambira nti emivuyo gyonna ababaka gye banoonyerezaako naddala egyo gyali mu yafeesi ya Ssaabaminisita giyinza obutavaamu kalungi konna kubanga ababaka nabo ensimbi bazaagala. Borrow money to drive a good car, borrow money. Abasinga beewola Borrow money to try to anti baagala kuyirimula ku mmotoka ez'ebbeeyi n'okwetegekera akalulu akanajja. 2010. Oh, that's 2012. That's where the problem is. Omuntu okwesiga Parliament eriwo oba oyonoona biseera n'okujoogerako ennyo oba oyonoona biseera kwegamba Parliament gy'olina eringa kitengejja tugudde mu mazzi tukka okwekwata ku Parliament oyonoona biseera. Bongera ne bategeeza nti olukiiko lwa minisita oluwabula gavumenti nalwo lukyalina kye lukola kubanga bangi baliko entegeeragana gye batuukako ate ne gavumenti olwo ne balema okuwabula. Mpozi era kigambibwa nti abamu ku bannaffe batuukidde Pulezidenti Museveni ne bamusindira ennaku gye balimu olwo n'alyoka abawa ku musimpi. Omukulu Andrew Mwenda yagamba nti ye bw'atunula mu Parliament alabayo mpisi ezeetoolodde ensolo efudde ate n'ayongerako nti ate abalala olaba abaavu balunkupe abambadde obusuuti okuva mu Wino Market naye nga beefudde nti bayinza okuteeseza eggwanga. Kino kyongedde okulaga nti singa tewabeerawo kikyuka Parliament yandifuuka olufu.